Disitulikiti y'e Kalangala erimu ebizinga 84 kyokka nga 62 byokka bye biriko abantu. Kiteeberezebwa nti abantu abasoba 7,000 be bawangalira ku bizinga bino era nga abavubuka bibasinga obungi. Ababaka ba Paalamenti abatuula akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka nga bakulembeddwa Fiona Nyamutoro batuuseeko mu disitulikiti eno okulondoola empeereza ya gavumenti naddala mu bavubuka. We are deeply concerned about how the young people in these very distanced islands are able to access sexual reproductive health services. Ababaka bakizudde nti wakyaliwo emiwatwa minene mu buweereza bwa gavumenti ku bizinga ekivuddeko ebintu ng'akawuka ka mukenenya okwongera okwegiriisa n'omuwendo gw'abawala abafuna embuto nga bakyali bato okweyongera. So what the boys are telling us today is quite painful. A boy of 15, 14 years is telling us you go and do petty work of 2,000 and then of course you are idle. You look for old women. One thing they also say that in this district of Kalangala there's a lot of prostitution. So they go to even prostitutes. From the health facilities we have moved on average you find that out of every 100 pregnancy in the facility about 40 of them are teenagers. Ku bantu 10 abakeberebwa 18 abazuulibwamu akawuka akaleeta mukenenya so nga abawala abatanetuuka abafuna embuto omwaka oguwedde basoba mu 1,000. Mwezi tusobola okuzaalisa abakyala wakati wa 23 nga kwabo oluusi oyinza okusangako nga 10 nga bali mu myaka egyo gye tuyita egy'abatiini. Ebikozesebwa bitono twatuuse ne health center fo nga tebalina na gloves. Abaana abawala basoomoozebwa. The girls are sent away to go and bring the gloves and now they end up sleeping with boda. That is what the youth told us. Newankubadde ebikozesebwa bitono nti n'abakozi ba gavumenti beesuliddeyo ogwa nagamba nga mu wiiki bakolamu ennaku 3 zokka abalala 2. Abasawo abamu bakola ennaku 2 bannyuka mangu batunyonyodde nti balina families balina okudduka okuzisanga obwo buzibu buva ku bantu ng'abantu. Kyo kyeŋŋambye nti Ministry of Health erina okutunula mu bakozi baabwe. Ababaka balowooza nti zino ze zimu ku nsonga gavumenti zirina okusimbako omulaka bw'eba yakutereeza n'okutumbula obuweereza bwayo mu bizinga. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.